Nagamba tine ensije tuliko eno gituwangalirako ebiseera bisinga obungi ennyo tuyinza okulowooza nti nno ffe tugifuga nti Katonda agituwa n'agitukwasa n'agamba nti ensi yiyo mugende mu maaso kubene nga mugifuga mugirabirira naye muganda wange atuuliriza ebyaddala waliwo ate abeeyita ababede abeeyita abagezi ennyo the elites nti bo balina okulowooleza ensi eno abagaa nti ebya Katonda alabika Katonda tali serious katumugyeko nate obuyinza waliwo bannaffe balowooza bwe batyo muganda nga atuuliriza era nga bagenda mu maaso nga bagakwa nti batuukiriza ebintu byabwe byonna bwe bityo. Nkwaniriza muganda wange, nkwaniriza taata, nkwaniriza maama, nkwaniriza abaana mwenna abawuliza program eno Behind the News wano Impact FM Radio Lwasa Mayinja. Program bagita Behind the News ekiri emabega w'amawulire naga nti amawulire g'olaba amawulire g'owulira gonna olindawo okuba nti ogatwala unless ng'osose n'ogakakasa. Kinaga nti omuntu olina okuba n'obwongo bwa mirundi ebiri naddala ng'oli musajja mu Afirika oba mu Uganda oba ng'owiza programu eno bwe bagamba bw'oba mwana ng'osoma ku ssomero ne bakubuulira ne bagamba nno kino A is equal to B tokiwakanya there and then nekikkirize olw'okuyita ebibuuzo ne boddaabwera oba ewaka then kyekenneenye ogamete sayidi ate ndakitegeeza ki ekyo tuyita munnange ekyo nti nno sometimes etwefunye tuyita miseducation kkiriza oba gaana olina ate okufuna kye bayita education. Eno Impact FM Radio Lwasa Mayinja lunaku lwa mukaaga ennaku zobe ziri 22 omwezi gwa Januari omwaka 2022 nga bulijjo Omulangira Kalema ge gange nkwaniriza nate tuba tutandise olwo gamba muno nayagambe munne tutandise oba wada akyazuuku akyebase akyafuluuta mugaye nti owayizukuka bw'otazuukuka basajja batutuwaala njogera ku ki gano ge mateeka agafuga program Behind the News. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Oh yes tuli ffenna muganda nga atuuliriza tutandise program yaffe olunaku olwaleero amakya gano ag'olwomukaaga 22 Januari 2022. Okay. Nabasuubiza wiki wedde twakoma that is twaleka tumaze okuba tulaba tugenda kwogera nti ensi gye tuyita ensi eya science. Ensi ya science eno gye ebiseera ebisinga obungi ennyo abamu baddeyo ne bagiwaana mu kugiwaana nga tebategedde bawaana ki ebyaddala balooza tuleeta enkulaakulana ejja kituufu naye waliwo n'okuba nti weetegereza waliwo ebintu ebyekweka mu kintu kyonna kibeerangawo kyekyo kye nagamba nti no Behind the News tulaba ekirime gw'egguliro eryo buli kintu kyonna ekibeerawo kkiriza oba gaana abeerawo ekiba kikyekweseemu ekyekusike so waki nti oba olina okutawuluza ku bwongo n'amaaso n'otunula emabbali ewekyo ekintu olabe lwaki kibaddewo bwe kityo then ki kiba kiddirira mu maaso awo binyo tujja kuba tubyogera wano twanyumyanga ku Smart City. Waliwo abamu abagamba waliwo TV gye bankyazaako awo netoka ku Smart City nande ne bagamba baali bampise twogere Smart City eya Econ nayo twakolako programu eyo naga nti ate mufaayo emirimu gijja kubula mujja kulaba wano so right now abantu bebagoba mu State Council waliwo ekibiina ekigamba nno kimanyiddwa nga Smart City bino bye twetwogerako omwaka guli ogwaggwa bitanso okuluma kati lwaki nkyogera ekyo mukwano yankubidde essimu lwa tudisikasinga naye nangamba owakyo wayogera kyali kituufu kirabika Smart City eke etandise ne mugamba leo manyi tegenda kujjira bugizi eko ne batazze wano nga basajja bagenda tebagenda gitandika era bajja gikola kkiriza obagaana but anyway tujja kulaba maybe ebizibu ebijjiramu emujja bitegeera kye bayita tekinologiya ajjanaki technology ajjanaki we tutanze okuba ntuwogera ku nsi ez'enjawulo wiki eri twayogera ku musajja abantu bali so excited abasinga obungi ennyo baga sansa ina watuuse bannange omuntu nga tagenda kuddamu kubonaabona omuntu agenda kuddamu kubonaabona buli wona olwala bwoti nga lwe kibakolera ne bakuteerako mugana nga atuuliriza kakati bwetwogerera obudde buno abantu bangi babyogera naye neŋŋamba ekintu kimu ntino bino bali mu kwogera biragawa kyenaga nti noolina omanya nti oba ogaana kyenaga nti noolina okubeera n'amaaso ag'enjawulo nosooka n'ogaa nti okay bwekyo kiri naye ebyaddala bwe tuba tasa okuba tutunuulira ensi nga bw'olina okuba nti ebeera ensi nga olina okuba ng'etambula amazima gennyini
waliwo tugenda kati obudde buno abasajja abava ne bagamba n'abantu abenjawulo ne bagwa kuba ndi bakola kibayita okola marketing okupromotinga okutunda ebintu byabwe ebintu bitunda batya nti oli waliwo company ezenjawulo kati eziri mu kuba nti munsi yonna wano twayogera ku movies ezenjawulo awo eziri mu kuba nti bannaffe bazikolamu naga nti olaba ebiseera bisinga olaba filimu tolaba bifilimu tebagikola bukozi giteekaawo nedda muganda wange filimu eyo obaka bweri mu kutambuza abantu Katonda we nagayo yakola enseno n'agiteekawo waliwo omwana w'omuntu abamu kwa abave ne bagamba nti nedda naffe toga twali ekitundu ku Katonda kyasooka okuba nti akola ensonga kyolaba nti Nimrod gwe bayita Mighty Hunter mu Bayibuli ebyeyigganga tunabigamba wano yavayo n'agamba nti tulina okuba tukola ka revenge tulabe lwaki Katonda tetumulumba ne tumubuuza ebibuuzo lwaki assa abaana mu mataba kati ne bagamba omukize munze muve Katonda ne bazimba n'omunaala ogwa Twitter Tower of Babel omunaala ogwo ne Katonda n'abakyankalanya ennimi naye mu kubakyankalanya ennimi muganda wange mu kuvaayo buli omu yakwata sayidi ye n'agenda oza bakomaawo nedda muganda wange bana ngokuba nti bazimba b'ekiyita obwakabaka buli bwennyini obulina okuba nti buwakanyiza ddala Katonda mu buli kyakola kyonna kati bino ebintu babikola muki kubanga egamba ebintu bino ebiseera bisinga obungi ennyo bikolebwa mu kye tuyita tekinologiya ow'enjawulo nti onookakasa atya omuntu nti osobola okudyawo Katonda n'omugjawo gwe kennyini n'obeera nga gwe omuntu weyimirirawo omuntu takyalabawo Katonda wabula ng'alabawo gwe wekka kiki bakola nagamba ebiti biri bisatu abasajja bano kibakola ekisookera ddala kiri kimu they create a problem batonda ekizibu ekyokubiri they fund research ne baddira ssente ne baziteeka mu kizibu ekyo ne bakinoonyerezaako ekyokusatu they find a solution then ne bazuula ne bakuwa eddagala oba ekyokukola tuti ffenna batonda ekizibu ne bateeka ssente mpitirivu nnyo mu kunoonyereza ku kizibu ekyo ne bamala ne bakola ki ne bagamba tuzudde ekigenda okugjawo ekizibu ekyo kyebakola kyokka eyo egundi yaabwe bino babikola bayita muki bakontrolinga ebintu bisatu byonna bitandikisibwako emu ekisooka they control money era they have it sente eyo emu esooka ekyokubiri they control the media amawulire ekyo kyakubiri ekyokusatu they control the military bakontrolinga amagye ebintu bisatu ebyo abasajja betuwogerako kakati bwe baba batunde batyo ne bagamba nti okay kankuwa ekyokulabirako kyangu nnyo mbadde mujja mu kiraba naye njakuwa kiri ekitali kyaleero budde buno abasajja bagenda bakola for example akawuka akalya amalagala ga lumonde nemuga kakomando kazze bikoze bitya kazze kalaso kulya amalagala ga lumonde bikoze bitya temanji kavule bakakoze bukozi kati nemugamba tugenda kola government ezenjawulo neziga tugenda kola tutya kati already ba penetrating adda bayitamu NGOs organizations corporations bateka mu sente ne bagamba nti ate mufaayo ne mu government zennyini government bodies tugenda kunoonyereza tulabe kyekivuddeko amalagala gano okulibwa akawuka kavudde wakano sente za research ne baziteekamu bakoze akuka ne basamusa za research ne bateeka bannasayansi babwe ne banoonyereza ne bajja na reporter naga twanoonyereza mu kunoonyereza kwaffe twafunyemu ABCD results zino nti tubakoze kino tukoze eddagala erigenda okuba nti libayamba eddagala libayamba yakola akawuka alade mu ssente akoze neki nesigenda okuba kiwonya nakola eddagala eryo eddagala walikola kyaga kiri kimu ogenda kubeera otyanga budde bonna gw'otunuulira bwakola eddagala nga alireeta gw'ofuuyira olufuuyira ngotta kyetuyita obuuka bwonna n'obulungi Katonda bwe yakola neteeka mu ttaka bw'omala okubutta ngero oddayo gyali nga gamba nti wafuuyidde kati ettaka lyammwe binnyonnyo kati olina okuteekamu ekigimusa nga yakikola yennyini kati n'obeera ng'oli mu system bwetyo omusajja akola ekigimusa akola akawuka akola eddagala lyako akola ekigimusa akola n'ekinaafuuyira ebintu bigende mu maaso nga bikula kyo kibayita slavery obuddu bwennyini buli nti ojja kubeera buli kaseera kenna ng'oli naye bwoti ku lusegere nga mugamba waatali togenda kubeerawo abalala bakola bingi nnyo ne batta ne ku bantu
wate mukitege ne batane ku bantu batta ku bantu mugana wange ne mutya kati we mutya ne mudduka emisinde ne mugatu bane tuyambe bugatu yambe aga no problem fe twine dagala woo Impact FM ko oli radio rasa mayinja mugana wange abasajja no menjogerako mukasera kano kenyini bagenze ngo gamiti baga kubanga bajjawo katonda berenga bamujjawo bakola ebintu ebyenjawulo ebiraga nti nno ddala batsokuba ndi batonda nagamba nti olaba filimu ezenjawulo togamba nti nno za bwerere kalinga film jibaita Never Let Me Go tonde kanga bojiraba no gamba nti bannaye kyekigenda maaso mu mbeera bweziti abasajja batuka ku level gamba basobola okukola abantu basobola okukola kibaita body parts twakyogerako na wano era nga baziba bikola mpola era nga olaba kiraga ati no movies ozetegeza movies waliwo transition egenda etambula transition kitegeeza nti no waliwo kibaita process nti gaboga nti waliwo eddaala bwova ku 1 otuuka ku 10 ova ku emogenda ku 10 nayo kikola otya kati basooka mu filimu ezenjawulo baso akola zibita zigundi I think Terminators ne bagenda ne bakola zibita robots Terminator basinga balabanga films zebamanyi nga eza Schwarzenegger Terminator 1 or Terminator 2 jibaita Judgment Day sometimes inagamba nti bw'olya filimu eyo uyane title jibaji wa day ka Terminator 2 bajita Judgment Day nti kugwerawo mu muliro ekyuma kyo kisina kugwerawo mu muliro kitiya waliwo kyegamba tino message eri behind message eri mabega wobaka bwe bucho bonna then bava ku Terminator ne bagenda ku kibaita robots often baita Robocop I think etambula nyo ya mwaka gwa 1987 ne balaga series ezo mpitirivu nyonyo Robocop engeja yino kubanja atambula muko akola ki nabiranga akola ebintu by'amaanyi nyonga yamba n'abantu ka just imagine technology ya bwatyo against maso kwanti no muntu bamufudde ekyuma batinga wa polisi nga gwo kubiraka simu jo nyambe najje nakutaasa tafu atakola ki wabula nga ina spare akati no uliriza then of course waliwo movie nabajita Blade Runner yes waliwo endala bajita batya regeneration oba mujitegeera yali ya musajja ona mayidwa nga Jean-Claude Van Damme regeneration zino bojira ababa sister ibongo nedda neba bayita ba Universal Soldiers choba universal kitegeeza ki Universal Soldier omusajja owagundi owashi ali all round omusajja goga ntino you know what ofuye isibu ku mukono ne gwezaawo ne gwezimba ne gwezaawo bulungi nyonyi ni ddala akati tuva tugenda kugundi waliwo jibaita wall abamba jitanga wall then waliwo Iron Giant ezo baita mu katuni ne katuni ogola badayo eba movie numbers tikatute zibaza abana bokanedda woje bagamba AI oba jibeta artificial intelligence David ni AI bakutegerera kati wachi baita Space Odyssey ezo movie ezenja always to Dark in Star Trek Generation Z oba mwala ba Generation Z series ezenja ozigena masonga man bazizanyira ddala tuina jirita Bishops mu Aliens Aliens akati kingeza kwanti nkubulya mugana wange kikino nti bakola ebintu bino byonna bagenda masonga bateka mitendera tutuse ku level ekola kati omuntu bali tutuse ku level ekola muntu kati bakola kikino nibaga nti no okay bokoze omuntu n'omuteekawo tukoze muntu kyuma muntu kyuma wina gena mu garage ya byuma nokola spare akoze ki anaso kwanti ayononeka nti baku programming mu computer ne badira obwongo bonna kino nakigamba ddanti wede bakujja mu kibaita artificial intelligence bakujja mu amagezi gogo nagonna amazaale ne bakola kibaita artificial bajjawo kiri nacho intellect amagezi goyina tanajiga kuwa baga kujja mu gonna ne bakuteka mu kibaita AI artificial intelligence batya baku programming no birange simu obanga computer nti omuntu akuteka computer ina biranga akuteka mu kyona kyayagala babikola batya ebyo nabigamba damugana wange hareje tugendeyo tugenda mu nsi je bagamba tine ya chip baje kuteka mu chip nga bakotolinga ku chip oyasa no kunyige pesa ya shutdown nowebaka no banga afudde na uteka mnoga yimiya no yimiya rutambula butambuzi na agendo teguli no gana omutta je tugende teknolojia bwati bwatambula muganda wange akati no abasajja bagamba nga twetaaga omuntu wabatu bazo kuba ntukola omuntu ekyabale mekiri kimu kyokka kiri kimu bwe kiti
kimu bwe kiti bagane Katonda ono yeyita ki ajjawa oba kikola atya n'atekamu omukka muntu nassa kyokka kyekyabalemye kyekyababobya omutwe kino kuba bakoze ebintu bingi nnyo ne bakola ekyuma ne bakola omubiri biri guno kati gundi egenze ekyukakyuka wegambye bavudde mu byuma ne bagenda mu Terminator ne bajja mu Saibongo kati bagenda mu bantu mu cloning abantu then kati tebakomye ku ekyo ne bagenda mu kyatuyita ngagati no bole bagenda mu garage buli kimu kyokola olina okuba ng'olina spare just in case ekintu kyonoonese ogenda kola otya ne bagenda tugenda kola spare oli wavaako okugulu okwekyuma tusaa kugulu kwekyuma okulala kati ensi negenda maaso ne bange ekula ne bagamba kati bataso okuba nti omuntu ono tumutaddeko ennyama tumutaddeko amaaso katugenda kola tutya twetaaga kye tuyita amaaso ennyama ng'eya bulijjo eno gye tunatisa ku byuma then wetuba taso okuba tukola n'omuntu oyo ng'atandise okuba ng'atuukirira maybe mu nnyama gye tukoze ye tugenda gikola tutya ennyama eyo ne bagamba nti no problem temufaayo tetulina bitonda bya Katonda naye tulina ebyuma ebisobola okuba nti bitonda ne bagamba okuba nti cloning bajjako obutafaali ku mubiri gwo ne bateeka mu kyuma ne babuzimbulukusa ne bajjamu ekintu ekikufaanagana ekifaanagana ggwe kennyini kati eyo level baga nti level still obojje kuki oba otandise ekyo olina okufuna omuntu oyo yennyini watya nga tomuyina muntu oyo ogenda kukola otya abasajja ne bagamba no problem tugenda kuzimba kitwa laboratories ezo tubeere nga tusobola okuba nga tutonda tugenda kuba bakatonda mu laboratories ezo mugana wange ne bagamba omuntu aba ayina ki kyekikola omuntu nti genes obutafaali that's DNA genes ezikola omuntu katugenda zikola tutaffe naffe okujjamu omuntu waffe nga Katonda tamuyinako obuyinza ffe tumuyinako obuyinza mugana wange ne bazivumbula ekyo kimayiddwa nga genetically modified organisms nti omwana w'omuntu asobola okuyingira mu laboratory bwati ku makyaba pa olw'eggulo oba ekawungeezi oba emisana n'afuluma n'ekintu ekyefaananyiza Katonda kye yatonda bino basoka bikola okubigezesa basoka bikola ku bintu ebyenjawulo emmere gye musimba already nagamba omusajja amayiddwa nga Henry Kissinger eyavaayo kuwaya abamu abakola kibaita blueprint nga oba n'ekyapa n'ogati ekyapa kiri original ku white paper blueprint yokendeza ku bantu mu nsi yonna depopulation tulikolako programu yoyo omusajja Henry Kissinger nagamba ekimu kijja kuba kimu kyokka kasitoba ng'okutte kye bayita emmere ng'ekulimu 5 then abantu bonna ojja kuwosa okuba ng'obakola kye weetaaga oyinza okuyisa mu mmere n'obatta oyinza okuyisa mu mmere n'otabagibawa ne bafa enjala oyinza okuyita mu mmere n'ogimanipulatinga akati kampani zonna zako okuba nzijja ne baga nti sayansi yazze genetic engineering egenda kukola etya twetaaga kye bayita revolution mu food production nti such that omuntu osobola okuba nti omufuna n'omukwata oti n'omugamba otakuba kyosikuwa mmere nakkiriza omuntu bamukoze ebintu bingi nnyo okuba nti bamukontrolinga n'agaana ng'omutwe munene omutwe mugazi naga tujja kuyiya paka alisi onoolya emmere n'ofuuka zolo nga tukwatira waawo ne batandikira mu byokulya bino ebyammwe ebya bulijjo ebyangungu ne bagamba ennyaanya ne bagamba genetic engineering kyentegeeza kikino ba invading cells bwe butafaali oba bwe butuntundu obukola ekintu oba zitenga genes mu muntu n'omuntu abeera ne cells abeera ne genes kati bazikwata ne bazigattagatta oli nagamba neetaaga ki for example ennyaanya naga neetaaga ennyaanya egenda okulwawo nga tefa nti ennyaanya zirwawo ennyaanya jjukira erina kuba nga eri edible ennyaanya erina okuba nga woogikwata bwoti egwana okugonda nti bwogiterekawo eri perishable nti evunda that is its natural state naye ne bagamba nti that Katonda we yagikola katulina okukola eyaffe omuntu walina okuba nti omuntu agenda kukola atya ne bakola ennyaanya ne bagamba nti twetaaga ekintu twetaaga ennyaanya ng'oli waagisimba n'agikungula n'agiteekawo ne bwagiteekawo omwezi mulamba tegenda kuvunda ejja kusigala nga ngumu ogisale ng'eringa gy'owakanuka ku musiri nga togitadde mu firiigi wabula ng'ogitadde buteesaawo naye nga tugenda kukola tutya ne bagamba tulina okukola kyuyita cell invasion nti olina okuyingira mu butafaali Katonda bwe yatonda naturally n'obukyusa n'oteekamu ggwe obubwo kye bayita cell invasion technology
ne bagatta tugenda kola tutya bwe mbanyagala ekintu kiwangaale nga kiri mu mazzi nina kunoonya kisolo kiri mu mazzi naga ni kisolo kyekyo nti gonya ne bagikenenwa mu jeans bagagalamu kibaita cells ne bazikwata ne bazigatta mu zennyanya naga twetaga ekintu nga kikaluba maybe olusuka lubaka twetaga ki mwa twetaga kino twetaga kintu kinene ne bakwata naga kisolo kye kinene ne bakwatanga elephant enjovu ne bagijjako cells nazo ne bazigatta mu ekyo kandi bafulumye ekintu nga nyanya ng'ennyanya bw'ogiteeka mu mazzi tejja kuvunda ennyanya nga bw'ogiteeka mu nga nene nzibu ne basooka bafuna n'eddagala eddala ne twetega eddagala erigeno gimyusa ne bateekamu ng'ennyanya emyuka ng'ekyali nto n'emyuka kati gwe mukasajja mukazi watooga n'ogigula waliwo olwedde gye biri ebyo naye nali surprised we nali ye kalungululi ne ntuuka ku mudaala gw'ennyanya ne mbuuza omukazi n'aŋŋamba nti ng'ennyanya ndaba ennyanya njeru ne mugamba kina kwata kakoero n'azisangulako nga waliwo eddagala lye bazifuuyira mbu ne zitakola ki ne ziba nga ŋŋumu tezivunda ebbanga lyonna ne mugamba nti kati nze gweyagala okutta eddagala lyo soodikombako nti sisobola kuba lyabutwa naye nga buli abutwa lwaki kati olinguza ku nnyaanya zo kati eyo system yeyo eri traditional enkadde egenda n'okuvaawo nga teweetaga na kufuuyirako ddagala eryo lye mugula ne mutta abantu nga mulabira ddala okuba nti likola ki okuba nti omuntu aliraba nga takyali anaddiraba ng'oginoga ku musiringa nungi noga nti ennyanya kanjiye buli kumba olya butwa bwe nyinyini so that is ekintu kimu kyebakola kibesewo invasion then netuuka ku leve tugivaako netugenda ku leve endala eri etya muganda wange kama okujabulanga omuntu tugende maaso mpolampola tulaba ate ekigera maaso kubanga ensinga bweri nagamba eti notereera tutandise program olunaku olwaleero okay tusimbudde olwo kati ebadde background gye badde n'okuba nti nkuwa background mugitegedde ndowooza how these people engage bakolamu abasajja lwegamba nti n'abagagga ba elites obudde buno benjogerako ba elites muganda wange bakoze kye bayita ssente mu covid-19 okusinza ku Oxfam report kale tunakuba tujja kutuukayo nate mbabuulire sente bazigyewa aya basi muganda wange ekimu kye bakola kyegambye nti batandika kubibala ebyenjawulo ebitandikirwako ebitonotono naye goko bakola practice begezesaamu ne balaba tuwenvedinga tutya cells ne bakola kyebayita zi flounder genes oba founder genes zebayongeramu okulaba nti no bayinvedinga kyebayita nacho immune yo yonna nga bagiteeka wansi ne bagikkakkanya ne bakola eyaabwe genetically engineering yo DNA katonda abayo kuwa DNA basooka okuba ne bakyusa bw'aba yaga nti nno ojja kuba musajja nanga nti omusajja alina okwagala omukazi bo ne bakyusa hormones zo ne zigenda mu mubiri mpola nonaka gwe omusajja ng'olowoozanga mukazi kitegeeza gwe omusajja olowoozanga mukazi bwe kuba kuzaala tojja kwetaaga ate mukazi munno tojja kwetaaga mukazi ojja kuba nga ate weetaaga musajja mumanyi gye ngenda ndowooza eyo kakati nno eyo ensi bwetyo erina okuba nti bwetambula bwe bajagala nga bakontrolinga population bakontrolinga ebintu ebyenjawulo baga kwa nti befuula bakatonda munnange atuuliriza mu kaseera kano kennyini wegambira nate abasajja bennyini bano ne bakwata kye baayise mu ggwanga ery'Amerika bwe nagambye nti ne basanyuka nnyo nnyini ddala nga bakoze kibayita omutima omutima bava ku bibala ne bagenda ku bisolo ebyokugesezaako ekimu ku kisolo kye bagesezaako naga nti kyefaananyirizamuko that is endowooza muscles oba emisuwa egitambuza omusaayi byonna nga omutima gwebala ekimu ku ebyo bisolo mbizzi zibakolako experiments wamu n'emmese kubanga oba olabye nti nno DNA nga tebanda kutuuka ku nkima sometimes bagamba nti nno DNA osharinga DNA n'ekisolo ku percentage yenkanaki kati ebyo byonna ekimu ku ekyo bakoze bannaffe bano Abamerika bakiyita embizzi PIG kamunaabagokya muganda wange akati olwakikola bati ne badde omusajja mayindwa nga David Bennett naga nti no kati akola bulungi envaanana ku 3 nga bakoze baita experimental 7-hour procedure ba doctors bagamba wali mu Baltimore ne bamukyusa omutima ne badde omutima ogwembizzi ne bagumuteekamu then ne bagamba nti no mukasera kenyini yakusira ku Mr Bennett yagamba nti no nga temala kwa bakola sajjala eyo yagamba nti it was either die or do this transplant
tebabakola transplant yo yali baddafa mbu yabagamba nti no kale mukikole kuba ne mutashiko nyinzi okufa kakati ne bagamba nti no ba doctors okuva mu university ya Maryland Medical Center baba wakibaita special dispensation nti bagene maaso ne banaba ekitongole ekivunanyizibwa ku regulatinga ebyobulamu mu ggwanga erya America US Medical Regulator nti bagene maaso bakole procedure ezo nti omuntu ne bwana afa oli bakoze eki bakitegedde ne nagamba nti ana controllinga zino companies ez'amaanyi akati ne bagamba nti balabye nti kyekiri eligible ba mutima kigo bano bateekamu kinagamba nti balina okuba batuula balabe jukira omuntu walwala omutima ebiseera bisinga obungi ennyo obanga alwadde ekintu kyonna kyetaaga kuba nti kijjamu obaga okukola kye bayita transplant banoonya kye bayita donor gwe bayita ali compatible baga nti for example Kalema emba ndwadde omutima balina okunoonya omuntu alina omutima ngo omusayi ng'ogwange nga kino bamupima ne bakola ki naga nti omutima gwe bana kuteeka mu nze nja kuba nkola ki ntereera bulungi kye kibaita gundi omutima gwo oba ebitundu byo biri compatible nabadde ndaba story wane ey'omuwala bamutazaalwango bambi mugamba mumuze mirembe gwe batwala ebweru then nava nagenda nagukira Egypt bagenza okumuzza nga bamubaaga ebintu byonna by'omunda babyimugjamu kati nno we mwewunya nti lwaki company twala abantu eberu zeyongedde mu nsi ne mu byalo kati zibanona mu byalo temwewunya ebintu ebinjawo bitwogerako nti badde banoonya nnyo kyebayita body parts nga bazisuubula nnyo nyini ddala akati bwetyo bakola mu nsi gye tulimu kati eyokuba nti bakwata ne bakugjamu ekintu ky'omunda ne bakiwa omuntu ow'enjawulo kati eyo system yaggwa kubanga nagamba nokuga nti no waliwo company emu ku ezo ezivunanyizibwa mu kukola kibayita family planning n'okugjamu embuto mu nsi yonna kati obudde buno bagiyita yali control parenthood mu ggwanga erya America nene nnyo kati family planning zonna zonna zowulira mu nsi yonna zigwa wansi weno company ebajjangamu bawanga abakazi eddagala abaddugavu babaga babawanga services z'obwereere bwoba oli lubuto ogana onywa eddagala bakuwa ng'olubuto lujja kuva mu myezi ng'esatu kati era nga bakunoonya era ojja kukomawo ku ddwaliro ogamba no musawo ngampu y'olubuto lunnuma bage nti luvuddemu ne luvaamu bo nga kye baagala kyekyo dead fetus akaana akafudde ako beetaaga bakajjemu bakole ebintu byabwe then of course babakolako ne documentary with hidden cameras nga bagenda maaso nga bagula abantu abamu nga bawamba n'abantu bakuwamba ne bakutwala ne bakusala ne bakujja mu bye baagala munda byonna nabitwala nebikolamu kye beetaaga kwanaga nti ebiso ekimu kwekyo ekisinga okuba nti bakola dead fetuses obwana obufudde obuto bagattamu gundi bagattamu kye bayita vaccines ze bakola ekimu ku ingredients ze bateekamu ebirungo bwe obwana obuto buba bufudde ebintu bintu bya medical si byakugira si byakutiisa goba otidde akaseera ke kanumunanga obeere ng'okola ki wezzaako ekikunta naye obudde bwakedde dda mugana nga atuwuliriza kkiriza obagaana kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gwe ow'emmeeme nnafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo wammemmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde ffe tusimbudde muganda wange kakati ekyokukwata omutima ekyokukwata ekitundutundu ky'omuntu yenna ne bakissa muntu omulala tekyali badde kibi badokita bakola omulimu gwabwe yes kutaasa bulamu kola ki badokita olina kutaasa bulamu tolina kutonda bulamu because omulimu gwammwe mujjanjaba si mmwe muwonya naye ng'ate kiri nti olina kutaasa bulamu n'ojjanjaba waliwo awonya n'awonya kadokita tolina kutonda ate muntu tolina kutonda ki abasajja b'abantu balina okuba batonda kibayita body parts nti baddira ebyo byonna tebabadde bikulu byeggamba buganda wange naye njagala owulirize abamu ku badoctors abagenze maaso ne bakola omulimu guno eyakulembeddemu okukola omulimu guno omanyi ayinza okuddawo n'agamba nakuba essimu ku gundi bagamba nti oyo mumugye ku gundi kubanga byayogera tebiriiko mitonda magulu anjala tumufune dokita yennyini ng'ayogera bamuyita Dr. Muhammad mu Ruhini ng'ayogera ku kiki yakoze tukinnyonnyoke tumale okuba ntuwulira ebigera mu maaso muganda ng'atuwuliriza uno
We are all very excited to see this big heart beating in this human. Fena tuli basanyufu nnyo era okulaba nti omutima guno omunene gwe tukoze guli mu kuba nti gukuba bulungi mu muntu. This big heart has performed so far very well. Guno omutima Gwembizzi wetwogerera gukoze bulungi nnyo nnyini ddala mu muntu. Even beyond our expectations. Okusukka ne kye tubadde tusuubira. Have not seen any signs of rejection. Tetulina kuba tulabawo nate kabonero konna akokuba nti gujja kugaanibwa mu mubiri gw'omuntu. We have modified 10 genes in this big heart. Wuliriza. We have modified 10 genes. Bamodifyinze bagesegese genes obutafaali okuva mu bintu ebyenjawulo 10 okuseka mu mutima guno ogw'embizzi. Dr. Muhammad yatugamba 4 genes were knocked out. Genes kweze 10 ennya zasuuliddwa ettale zaganye okuba ziri compatible. 3 of them responsible for producing antibodies that causes rejection. Biri kwezo ezivunaanyizibwa mu kufulumya abasirikale abagaana that is the genes endala. So those 3 genes were knocked out. So nezo gene that is esatu neziba nga tuzitadde ettale. And then 1 gene was knocked out to control the growth of pig and its organs. Then gene endala yo nga yo yavunaanyizibwa kuba nti controllinga okula kw'embizzi. Nayo ne bagijjamu omutalina kuba nti akulanga embizzi. Otherwise banza otekamu gene omutima ne gugejja ne guba nga otusa okuliibwa embizzi eriibwa ku myezi oba emeka kati omuntu alina obeera nga oli ku level eyo. Tugenda mu maaso mugala wange. There are hundreds and thousands of people all around the world who are waiting for the organ, and unfortunately, just like this patient, may not qualify for an organ available and are allowed to be put in these patients. All these patients could receive a heart or any other organ from these modified pigs. Nagamba tinno tuyimenti abantu bangi bali eyo balindiridde emitima bakuba nti mune bafuna emitima emipya naye tetugamba tinno bonna tebasobola kuba nti bafuna kye tuyita modified pigs heart ntinno bonna balindiridde kiyinza okuba tejja kusoboka kuba nti bafuna emitima gye balindiridde naye waba bafunye emitima gy'embizzi gye basobola kuba nti bakola wayinza okuba omunambi wajja kubawo omunange ansa maaso eyo. And we would be able to save their lives. Naga tujja kuba nate tujja kuba tutaasiza obulamu bw'abantu bangi nnyo singa tasobola kuba tubateekamu emitima gino egy'embizzi gye tukoleredde. It is a game changer because now we will have these organs readily available. Nagamba tinno enefuuse game changer kuno okukyusa nsi kati kubanga omuntu wanagali omutima gujja kubeerawo. This works, and and I hope it will work. We'll have these organs available. We can we have the technique of genetically modifying. Nagamba tinno amaisho kijja kukola kuba balina kati tekiniki eyokukyusa obutonde ne bakola kye baagala kyonna. So if there are more tweaking required for modifying the genes, we will be able to do that. Nagamba n'olwensonga oyo wabeera kyonna akabaddi konna keetaagisa okukyusa obutonde bwa Mukama Katonda bali beteefuteefu era basobola okuba nti bajja kikola. And can customize basically the heart for or the organ for the patient. We are nagamba tinno bakasitoma obudde bwonna mujja kubeera nga mukola ki musooka mufuna nati kye bayita organs ezo nga omutima ogw'embizzi. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. Tukyali ffena muganda wange atuwuliriza kakati waliwo ebintu ebimu bye tulina okuba tumanya nti eyo siina ansa terudatuuka wali we tugamba nti nno ki ekyemega w'egguli eryo terudatuukawo. Wuliriza kye bayita GMO oli wabeera ngaato jukira example yino ekyokulabika ekirungi kino nga ngenda okukwata ku simu zammwe ne messages kikino Katonda bw'atonda omuntu amwinako obuyinza n'obuvunaanyizibwa okumuggyawo olina okutonda omulala kyova tufa bwe bafa bagamba bw'atyo Mukama Katonda bw'ageze era tumuwuliriza ekitiibwa n'ettendo then kitegeeza ki ekyo bw'aba akutonze akuyinako obuvunaanyizibwa okujjawo okumodifyinga kyonna kyetaaga nga Katonda kati kizze mu nsi y'abantu. Omuntu waba akoze ekintu nga akoze genetic modification kitegeeza akuyinako obuyinza. Abasajja
buli kimu kye bagenda okuba nti bakola kiri patented. Patent nagamba yina copyright. Oli akulinako obuyinza asobola okujjawo, asobola okudimanyiga ekintu kye kyonna. Kyova buli kimu kipatentinga, buli kimu kiyinza nti oli alina abannannyini kakomo. Bwakasabira osebusa mukono n'akajjako. Kitegeeza asobola okutenkeera, asobola okukola omulala, asobola okukola ki. Tuli ffenna ndowooza ku nooti 7 nooti 5 984 oba nooti 7 6 nooti 6 nooti 2. SMS yaffe eri nooti 7 nya nooti 985. Banna science je muri mwade musanyuse nnyo mugaba n'ekintu kiwedde naye embera munange bwekyo bwetambula bino ebintu kamafuna message ndoza esimu z'abantu nesimene ku message zammwe kali Impact FM. Hello Wanji Kalema yesebazibwe amina nnyo nyabo olyecha munange je ndi munange mwebale tuweereza mwebale kuwuliriza bale mukama akuwa mukisola budde nnyo eggwanga amina nyabo teri muntu akuwuliriza aligwa mitego gy'abasajja abo. Amina. Abasajja abo kyembuuza bo nabo bali nnomo nga ffe tebanneekyusa oba nabo baakyukakyuka dda. Okay. Bali nnyo bali eddala. Okay, nti bo nabo bali nnomo nga ffe tebanneekyusa oba bo beekyusakyusa dda. Muganda wange bwe nkugamba waliwo wenkubuulira abatadde ssente mu project eno be basajja babinyonkondo bemumanyi obulungi ennyo nyini ddala kati balowooza nti no maybe kuba bulamu bugenda bubaggwako naye ate obulamu temina kuba bubaggwako olw'ensonga nabo bazze basikira bino biva wala nnyo okuva mu baplateau ne lujja mu mouthas ne lujja mu baki bonna abakolanga theory zino ez'okula kw'abantu okuva edda kakati bino bali mu kuba nti bakola obudde bonna bo tebagala kuba nti bafa naye ate ne banaafa balina abo bagenda basikira kati kyova nti oba tebafudde balina kati owedde space basobola nti bakola bonga bo bwanaso okuba nti agenda bamukyuse bakole ABCD aberenga ddawo bulungi nnyo bakontrolinga enseno kwe tuli kwe tuwangaalira. Impact FM kwoli Hello Kalema wanji kyengamba kati nga mukama Katonda bw'aba ye yabatonda nga balinako obuvunaanyizibwa eggye lyali lirumbyeyo kofaati nti baasobola okwettiŋŋana bukana abo abasajja tujja kusaba bajja kwettiŋŋana bukana ensaakiri esaanewo ow'ensonga nabo bafudde tebasigadde ku nsi kale amanya n'eddoboozi nsigadde nze Mirembe Irene Ennamaŋŋaŋa. Okay, Mirembe Irene Ennamaŋŋaŋa bw'atyo bw'agambye wulire essaala musimbudde. Okay, pasa kijambu eziro bwe mugaba mutya uyo mwana agaye musimbule essaala mwe basumba. Kale Impact FM kwoli mulangira ffe twakira twakalidde dda twakalidde dda nze bajja kakasa naye tukusaba wegendereze nnyo gyolya gyoyita bobeeramu tebakututtira tukyakwetaaga wabula enkubirako bompeze ku namba yo kwene yange. Okay kale webale nnyo abembera mbankuuma embeera ne kajiri ankuuma waliwo nibala ne kuumaawo. Okay mulangira okay mukama Katonda kale kamufuna message then tugende maaso ne tunene simu zino then trabe ebigera maaso wana wali ensi bwetyo bweri mugana wange ensi bwetyo twala mu budde buno bwenyine. Thanks for the ever since massive show banaye abagwagwa batuli bubi naye twenyweze ku mukama naye kika rigani ekakira jinja webale nnyo rigani alikakira jinja. Impact FM kwoli muganda wange webale kuwuliriza sebo ndikisuka mukono sebo asajja bewanisaawo sebo ajje waliwo waggulu wabuli ensonga kitusaba nti Bannayuganda bwe tuwulira bino ekitulema okubeera beegendereza okuba nti tujja mu butego bwabwe sebo naye webale kugereza kuvumbula ezo sebo webale nnyo webale ddala Godfrey alimbiro kisoga. Okay webale nnyo webale ddala message ya gusi message mugikubako bannanga ate temukuba ku message ku simu ya message kuma basi je gikwate enewe enkwata za mu simu zokka wali ku gondi kuki Impact FM
Alo wanji munange Feyeka sibunyo amina sebo weba lituweereza weba likuiza sebo ono Musoke Joseph okuveseta naye abo ne banaakola batya tebasobola kujjawo obutonde bwansi Katonda bwe yateekawo kubanga nabo babatonda butonzi kati ate Katonda tayinza kukkiriza kubeera na batonda balala mu nsi yesebo bamala bya bulago sebo sobola babikola beekwese bayita mu bintu bingi nnyo okubeera nti no baggusa ebyabwe naye era amaanyi ga Katonda gasigalawo yesebo nga nawe okunobeera yogera ne weebaka n'ozuukuka nga tomanyi kubaddeko nga weebase okuleka okuloota ate n'oddengulu kati Katonda waba ye yatuteeka mu nsi eno naye banaatukiitana batya wetuli kale sebo webale nnyo bali ddala okay bwati wagambye Godfrey okay nagambye atya Yesu yebazibwe nnyo babikole byonna naye tulina mwoyo mutukuvu nze praise mukisa ekakuute okay webale nnyo praise mukisa bwati wagambye ayero Kalema balaba kuva katilyo message terikiri eno nesako ne birinya lyo munange gwampereza message esako erinnya mbere nga nsokuba nga njifuna bulungi nnyo okay unaga thanks for the show Mr. Kalema but that piggy heart bagujja direct mu Mbizzi era ze basala bazijjawa era zino enzungu oba nabuno obuganda Ian ennamugongo Ian kyegambi kyemali nyogera kwa cyane sinakyo kibayita GMO the genetically engineering nti basobola budde buno kola kye bayita embizzi mu laboratory gyotalunze wo wakaje okoze kiri bagigwa na buguzi nedda bakola embizzi mu laboratory zibaga okuba bajjamu emitima ejo bazikola bo bennyini bazitonda kye bayita bo kutonda kye kibaga kibakola nti bagatta jinsi ne batolobeka ne bakola ki ne bajjamu kyekyo ekyefaananiza embizzi yennyini eri nakyo eri organic ne bagikola eyabwe eri artificial ne mubajja Omutima tuli Fernando za Ian kali tukyagenda maaso mpola kwoli bwotyo mpola Impact FM Honorable Kunya Edward here in Jinja North. I'm fully tuned in. Thanks for teaching the nation. Okay, thanks very much Honorable Kunya Edward. Kali onena gamba atya okay Wanji hello Wanji hello yes Asimwe hello nguli ya sebo jako radio bwo kube simu vira radio yo kuba sagalo zitema tu mugana wange okay agambye atya okay bamwise Ian bamwise Ivan from Mbale, thanks for the show. You are a patriot for sure. My question is why most of the countries dealing in exporting labor are located in powerful organizations. Some at military in Machindi, others opposite churches. Chichodegeza. Companies twala abantu beru ziri opposite church. Ngasi ngawali ku Victoria Church sirabawo company yo netwala abantu bweru. Nedda. Ne kumaje Machindi. Company chejo gamba. Because a company amajisige gatwala oba location ya company yo na ebera oyo ne chechi mega wecho kyo nokwanga otegeera okay unagambye ntino okay Impact FM kwoli munange amina sebo kwabolo ndika hoda yes sebo naye abasajja mbutufu baagala kumalawo nsi oyo ngagamba kyebizzi abasajja bagala busiba kiramu nenda sebo kumuteka mbati Omutima Gwembizzi mutufu n'okubeera mukati tebagiyitanga kitagafuula n'omutufu Mukama yeetagala akwata ku nsiba naye abasajja naye ne banaakola batya tebajja kukola muntu bakoze biddole bakoze ebiki nze byonna mbadde mbiraba mu mafirimu bitamineeta byamwenyi tebiriiyo naye muganda wange otukuusizza ku kumanya n'okutegeera nkale munange naye Mukama asaasire ensi yo nsigadde ndikabolo nadindika badi
webale nnyo Ronald abekabaga batulabire nnyo webale kuba nti gye bali Amubumba Tom from Nakaloke Entebbe Road Mbale City. Okay, Mr. Kalema, thank you for doing a good job. You told us about the side effects on this bar. Esimbi sijja kiso magwe Tom ebisigadde wabiswa kubanga mpisa wano nenga nawo bimanyi kale Impact FM kwoli. Hello mukulu Kalema webale kuweereza bale mwebale kusomesa nsi bali kuliza nyabo abasajja nga batuli bubi mpakiti mbadde nabimbuuza bingiko ekisooka tufunzeemuko gundi Pastor Ferode yagenda n'ayogerako ko n'agamba nti ono mukulu Sefuka gwe babadde balaga wano ku TV nga ddagala ziwonya kansa ne diabetes omusajja ono zalina ba agenti b'abasajja bali abamulemesa n'olwekyo asiyambe eddagala eryo aliteekeko ebigambo mu Luganda oba bana abavunulira babavunulire n'ekirala kyembuuza Jeff Bezos yani akola anointing oil oyo ava wa Dr. Nyando ku kintu ekyo. Jeff Bezos Yes. Kibuuzo Dr. Obanze Dr. ajja kusanukula ntuwa awuliriza. Kale wevale nnyo bali eddala webale kusomesa nsi. Okay munange. Wow, okay. Okay, Dr. bakubuuza ekibuuzo ojja bayamba obabuulire omusajja gwe bayita Jeff Bezos yani werugamba nti nebyaddala nze mumanyidde mubiri birala ebyange byemumanyiddemu mubimanyi ebyange byemumanyiddemu mubimanyi bya Amazon munaye Amazon bamutimbagano bemu ku basajja basino okuba ndi bakola sente mu COVID-19 yono bakola ebizungirizi abagala abalina kasente munaagula obugundi politiku bwengula eyo ng'ensi bagimazeewo bakoze eyaabwe. Impact FM wanji ono musimo yesebo mukama yebazibesebo yesebo amina owaye waliwo akantu akatambula ku YouTube nga kalaga nti Elon Musk yalokoka nga yalokoka ebyo kwajo bitu byabwasinga okumanya kale sebo naye kirala mukama Katonda waffe oyo gwe tusinza sijagamba nti mugezi wabula yeye magezi sebo ate sijagani mukumiikiriza yeye kukumunyikiriza weewaawo kati ebintu ebyo nabiraba ngera olaba abaana ba gundi ni mulodi we yatandika omudaala ne kwambuka ng'abantu kulise lwaki yes alaba banaatera yalaba omutima gwabwe guli wamu twakyusa ennimi bakyabasaasane kakati naabo tetubeeraliikirira wabula nze kyonnasinakiko kintu n'ekimu kyendyoko kinanza omukkiriza wabula kyensinkwagala era kyensinza okusanyukira okutulabula ku bino ebyokulya bino ebitulinaanya okumpi esebo nebwebyo byonna byebatandise tewaliwo tebajja kumaliriza muganda wange neyanziza tewaliwo tebajja kumaliriza webale nnyo mukulu Kalema okutuweereza mukama akukisa amina sebo okay bwatu munaffe wagambye Mulangira embizi ezo ze bakola mu laboratory bazirya nazo nze Esau ebudaka Esau yakola ku mbizi zino toga nti bazirya mwana kadde okuzirya abamu bakola eddagala limuziwa kati bajja bakola ya mbizi kati budde bakyakola ddagala baziwa ne mulya embizi bazirira ddala abatayina mmere erinakyo abatayina zino za bulijjo ezammwe ziri gunzi basobola okuba nti balunda bazirira ddala. Arthur agambye there is a verse waliwo olunyiri mu Bible lugamba nti once you know the truth you have peace. Go on opening our eyes. Good morning. Okay bali kubanga owuliriza bwana Arthur onage abamwise mu kuba byasi agambye nti wow Mulangira wow today's program, thanks for it, it has been massive. May God protect you bro. Webale nnyo bali eddala mu kuba byasi yebwatyo bangambye. Okay mchala Talemwa Josephine kwanga owuliriza bane message nga mpitirivu nyaati nazimalawo Impact FM nazimalawo message zino why kali katobe ali kulanya ogamba otya. Hello Impact FM kuli munange nze mbuli kama sekubeno ekabalongo kibera yesebo kakate abasajja abo tebajja kusobola nsi kubanga Bayibuli egamba nti Katonda ye mwese gwera mugumiikiriza
olaba ku mulembe guli ogwa Kabaka Herode. Yakola ebintu n'alowooza nti wamanyi naye Mukama yasindika Maleka yamukubali n'avunda nnyo envunyumba kitemu. Sebo. Ate nabo bajja kuvunda tukinza Katonda mwekigwa. Okay. Naye kwa kusulabula. Webale nnyo bali eddala. Simanyi mpakiti kubanga nkola bulungi. Amina. Okay, bwati munafe bagambye webale nnyo webale eddala nolagambye atya get no good morning Mulangira, thanks for the program and thanks for striving to retain at this behind the news, although Kalema Nywera was no Kalema Nywera yaddako abeera ku ssaawa 5 ez'ekiro ku radio. Okay, nice weekend bwati bagambye. Okay, messages mpita messages amuwano emerenga tuzigiramu naye bwana amanyika webali kwanga owuliriza Talemu webali kwanga owuliriza message message nga nyingi ate bannaye zengede bweyongezi kale ngenda kubafuna message emwemu then ne simu kuba nakyo kuba nti mbwano nange mbere nga ngenda munaye mbere nga baako kineekolera ate gwe ate olwakinedda. Well, again, thanks for the program. Okay, Fellow Pan-Africanist Mwidu Muhammad Shadow RDC Kalio District. Ube kwango uliza Shadow RDC. That is a Mwidu Muhammad. Okay, Impact FM kuoli. Mukasera kano kenyini. Wale kama kujia ku message za abantu. At least abasinse message. Mukuru Kalema. Okay, nagambye atya age mukulu Kalema webale okuweereza nze Peter Baraza fundi ebusia abasajja abo ngaba tebatya Katonda batuukiriza ekyawandiikibwa mu Bible omubuulizi 7:29 webale nnyo bali eddala Peter. Hello Kalema, I'm Derek Costi. Okay, satellites. Okay, satellites are also in Africa. Tuna satellites mu Africa. Mweziri bagenda bazongera na wakati obudde buno. Okay, Mr. Kalema satellite tujaziga tako kugundi Jeff Bezos, Elon Musk bali mu kwati bakola neba cyborg neba 5G. Mr. Kalema, I'm Ivan again. Okay, Ivan, I think was sent the message kan somea tendala. Kalema, I'm Badiru Nkosole from Chibuku. There is a movie called Black Widow. A Black Widow. Okay. Okay, Emmanuel Okuvejinja, leave us to save lives. Okay, kutasabulamu. Okay, webale nnyo next message itegede bulungi nnyo. Ali Kalema, Balaba from Katirio Chibuku district where Balaba chiyobuuza kinate kirala. Okay, morning, I'm Faizo from Iganga. I want to know about Egyptian pyramids. Okay, akumanya the Great Gundi Pyramid of Giza waye yasigalawo yokayoka. Okay, enene erimu 7 wonders of the world is it ancient. Hello Impact FM, this is Chidia Eris from Kameruka Budaka. But man, tell about the making of COVID-19. What tuwajira program geno jinonye kugundi ku our story, not his story jeri twagitekayo. May God bless you abundantly brother Kalema. Just I want to know something about COVID-19 vaccine program twagikoleyo jeri sijajida mukumpewo wano anesa munampo mulimwe walala. Okay, muwanguzi Dani Eyiganga nekiva kuki abazungu okuba n'obwongo bwe butyo nga mu Africa letulina tetulina bwongo oba ono mutesa asira ekamutuuza naye ki kyebasinga okwetaaga abantu abo betaga control buyinza bakubanga bajjawo Katonda ekyo kyo kimanyi nawe tukyogeddeko na wano ebitaga okuba nti obuyinza obutwalira ddala Katonda berenga debali etubenga munaye bakitwalira nga bo webakyagala akale. Okay, obudde bwakabumpeddeko udde bumpeddeko ebyaddala nengenda kuba mbasiibula okay, mcha Joseph Talema Josephine agambye sinza butawuliriza era nkungwa n'abalala okuba nti bawuliriza ffe tufunamu mwebale kuba nti banne muwuliriza mwenna mu mbeera bwetyo abalungi abawuliriza Impact FM radio asamayinja kale budde bwakabugenze bugenze zakafune guweka gwasembayo Impact FM webale kuliza sebo oyogera ko ne munywanyiwo anyire dogozi yo matuke bajja kakasala na diwani kayaza esebo Mulangira nze nyamba abantu ekintu kimu niki bakoleshi bagume emitima. Okay, kuba bana abasajja ebintu byebazanyirako Katonda yabikolera ennaku 3. yesebo kati bo bamaze emyaka 10 gigenda mu bisatu naye tebannatuuka ku kye yakola esebo tebali kutuukako naye Mulangira tetusaba abamu kubawuliriza abo abalota bakutonde tuwulire ennyonta esebo singa tukolerayo ku ka WhatsApp group
Tuwanga wadde tori eno naye ngeri tuba naawe. Kale kasito inamba ogisindise enjirina wana. Kale webali nyo bali dala. Okay. WhatsApp group weri ndowooza neno za jafuna omuntu agimanaginga okay. Ebinasooka biraba mu firimu ya The Experiment. Fred omulirizawo luzola munange bitanche nagano filimu nkuru nnyo wema muzira muteke y'obwongo. Thanks Mr. Kalema about the program. Okay, I would like to know why those big countries donate to us since we have our budget amubumba tomo. Anti ka story akuwola kitegeza nti nakulina tolina jogena kuba nti oddukira munja atuliriza nyo kankusibule nkugambe muganda wange oyina okubanga wefaako buli mwagumye munne buli mwalabirye munne esinga obunje nnyo buli mwasomese munne. Rogers omwagizi wa Museveni wali nansana jebaleko nyebali ddala abatuiza bane muli bangi nnyo na message nsuka mu 10 sija zisoma zonna mbere bulungi era mweraba ebyaddala mbasibudde sigenda kudda. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike.